Embizi n'embwa ebiba binywedde ku mazzi batugamba okulamula kugamba huwa najasun yajibu ejitinabuhu. Embizi n'embwa biri najis era byewala okubeera nga tukola ki, nga tubyewala. Amma saulul kalb, embizi embwa babigasse wamu mu kulamula, bagaye najis era byetaaga okubeera nga tubyewala. Kitegeeza biba binywedde mu mazzi tetulina gakozesa mu kwetukuza naffe okuganywa. Kati wano ne bajjamu ku mbizi n'embwa, kati bajjeeko embwa ne batugamba nti amma saulul kalb, naye ate enfisi y'amazzi ag'embwa, falima rawa al-Bukhari, hadithi ya Bukhari, embwa yo bajawula wal muslim ne muslimu. Hadithi eno ng'eva kwa Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu nga atugamba anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, mazima nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba, idha sharaba alkalbu fi ina'i ahadikum, embwa weba enywedde mu kyombo ky'omu mummwe. Ekyombo tukitegeera bakiyita batya mu Lunyankole? Ebyo webityo, esepiki, esowaani, ebaafu n'ebirala efaanaganako webityo. Webanga enyweddemu embwa na yagamba ti falyaghsilhu 7 marrat, tulina kukyoza emirundi 7. Tulina okukyoza emirundi 7. Eyo hadithi eri mu kitabo kya Ahmad ne Muslim. Ate hadithi endala egamba tuhuru ina'i ahadikum, okutukula kw'ekyombo ky'omu mummwe, idha wuligha fihi alkalb, embwa webanga enywedemu mu kyombo ekyo, ayaghsiluhu 7 marrat, tukinaaza emirundi 7. Ulahunna biturabi, ogumu kujjo oba ogusooka kujjo nga tukozesa ttaka.